Naye go malungi. Representing the company. Mukuru Innocent yatwala environment and social safeguards mu company ya Sipo ezimba. Ne munywanyi woli. Mr. Lee. Kata uya nombe. Nombe ruwe. Nombe na. Da nombe. Nombe hiyo yonna. Hiyo. Hiyo ne Balax yitwaliddemu. Erisi Balax. Hiyo. Banne bagenda kulaba nga otaddeyo omudumu. Bakaba kuba omudumu gw'emmundu. Numva ono. Hey, oyo buloka. Tegenda nga bwetambula kuba kati bano boonoona bwonoonyi ate nga tebasoose kusomesa bantu olwekyo nsaba nga mpita mu ntebe y'osipiika disitulikiti ye nebeeka amaanyi geekozesa ku luwalo mu gavumenti kubanga bali wansi waffe naye abantu wansi eyo bali bubi talina wagenda kudda tewali kutala ebitundu ebimu naye abantu babagoba okufa nga atwala ebibira mu Wakiso disitulikiti siyinza kubeerawo bubezi n'entunula butunuzi ng'ate boolabanga abantu abayivu abamanyi ate be baagala okuwaayo ekibira bakifuule amakolero ate nga bamanyidde ddala nti bw'oba oyagala okufuula ekibira okijjawo okiteeka ku mugaso omulala oba ng'oyagala teekako makolero olina amateeka g'olina okugoberera okugeza nti olina okufuna ekifo ekyenkanankana n'ekyo n'omala okukisimbako emiti olwo n'ojja n'okyusa okugamba nti oteekawo amakolero naye kati tutandise okulaba nga bannaffe abakulembeze abamu batandise kukola bwaddiira ku bintu byaffe byonna ebiriwo bagende nga babimalawo ate nga babiwa abantu abo be bayita ba investor ate oluusi nga ne ba investors bebawa tolaba nnyo kyamaanyi olumu kye bakola abamu babawadde ebifo naye ne balima n'okubikola ki n'okubikozesa n'olwekyo kati ngaffe naddala nganze obutonde bw'ensi kintu kikulu nnyo eri obulamu bwange kubanga abo abaasookawo singa babeera nga tebakuumye butonde bw'ensi buno buliwo osanga nze leero saalibadde. Ensonga y'ebibira mu Wakiso district twenga bakansalazi tuli bennyamivu kubanga okumala ekisanja kiramba tuzze tulwana okulaba nti waliwo ebibiza bye tuli stowalinga mu Wakiso district wano nga Gunda naye tukoze buli ekisoboka tumaliriza bakulu batulemesezza mu ngeri emu oba endala naye tekigenda tumalamu maanyi nga bakansalazi be Wakiso wano kubanga kyamukisa mulungi nkomyewo tugenda kwongera okulwanirira obutonde bw'ensi n'okulwanirira ebibira okulaba nti ebisanyizibwawo bannakigwanyizi mu ggwanga wano kubanga tukizudde nti abanene ate be bafunye ebyapa mu bibira ebyo naye wadde babifunye twasalawo n'okugenda mu kkooti abantu abo tubawaabire nga kanso okulaba nti bava ku kibira kya bannawakiso kubanga senga bakisaanyaawo tulaba nti amalungu gagenda kweyongera mu kitundu kyaffe wano ekya Wakiso kyetutaagala kukola ki. Ensonga y'ebibira ebya Wakiso district kanso gyembadde nkubiriza ebbanga ly'emyaka 5 ensonga ezo zibadde zijja naye nga kanso twafokasinga nnyo mu kuuma obutonde bw'ensi ne tutayagala tugambe nti wadde twagala abantu bakola industrial parks aye tetwagala abantu abandifunye emirimu ate baffe olw'embeera embi ya environment so ne tugamba nti ekintu kyonna we kiba nga kyakolebwa kikolebwe mu mateeka kiyite emitendera egyateekebwawo mu mateeka okubanga ekibira ekyo kivaawo omuli nti nga kibira tekinnavaawo abaagala okugyawo ekibira alina okufuna ettaka nga lyenkanankana n'eryo lye baagala otwala ne basimbako ekibira bwe bamala okusimbako olwo ne bajja ne baleeta resolution mu council ng'ekola ki ewaayo kiri ekibira
ne bawateekako egazetinga kino era etteeka ligamba nti minati edigazetinga ekibira erina okuba nga eyo yenyini minati egazetinga ekibira ekirala so si kugamba nti tudigazetinga tujjawo bujja so kati ogamba nti ogenda kukola minati edigazetinga nga tewali kyogazetinga kisigala ne minati yenyini ebeera ki ebeera nfu maaso era nazirabako omwali mu prime minister mukyala Nabbanja Professor Gilbert Bukenya yaliko vice president ne mukulu Ian Cheyune naye wetujjukira nti mu 2018 Ian Cheyune nga RDC yekenyini yegabira ekyo ekibira kino nkyogera with authority era nemutwala mu kakiiko k'abamugemereirwe n'aconcerting era nakkiriza nti erettaka yalitwala kituufu naye ekyewunyisa yali chairman emyaka 12 yagamba mbyadde takimembu wakisere naye ekibira kibayita Nonve statement gye yakola era n'agamba mukojjawo ye yamuwa bw'ittaka awe wali ekibira so omuntu ekika ekyo watula mu meeting n'abantu nga batandise okugabana olw'okubanga bamulangirira ku bwa ssentebe n'asalawo yekubaanirewo atandikirewo yakoma mu kubba ebibira kyennyamiza so ndowooza nga Wakiso district enkulaakulana tujagala naye twagala enkulaakulana ng'eri mu mateeka ate nga n'obutonde bw'ensi tubulowoozaako tubaddewo emyaka egyonna nga kanso tugituulamu naffe tubadde tusobola okuyisa resolution ebyekimpatiira ekibira ne tukigaba naye twatunulira saidi ki kye tufuna abantu abamu batunulira okulya ebyaleero ne batatunira abaana baffe n'abazzukulu baffe abalikola ki abaliddawo emyaka mu maaso tunaaba tulinakyo tubanga ebira tubijjawo nga tetuzzaawo naye bw'oba ojjawo ng'ozzaawo ekyo kisobola kiwakana naye kati tebannalagana nteekateeka lwakubanga etteeka ligamba olina kusooka kugenda mu nteekateeka ziteekawo kirala n'okiteeka nawo n'olowooza okugjawo kiringa ogamba twataddewo kino tugjewo kino so ebyo biba tebikoleddwa byonna ebikolebwa biba bikyamu byonna byogedde nange bibulira bubulizi tebinnaba kutuuka mu ofiisi yange naye ngaekituufu kiri nti byonna birina okukomawo mu district council for approval balina okufuna minati mu district council naye byonna nange nikola ki biwulira bubulizi sebo nagira abantu mu municipality negira abakira mu municipality enteekateeka eno egenda maaso amasita g'abaana wa Wakiso mangi gali mukaawa wansi eyo simanyi obadde ekidde Wakiso erina enteekateeka yonna gyekolera abantu abava ku nguudo kubanga tulina mutale mu mwana mu Wakiso abantu basobola kugendamu kulaba nti tusigala tubafunamu omusolo jjukira abantu abadde ku nguudo naye nga tubasolozaamu omusolo nga Wakiso district wano wensabira okufuna okunyonyola okuva erikaawo nteekateeka gye tulina eri abantu baffe bano be bajja ku nguudo ate nga bawerera notisi enfunda ennyo ebitabo ebimaliriza nga byononeddwa ebimaliriza nga biyononeddwa mu ngeri enkobe Putting a motion to approve the respective reports, agendas, Honorable Maria, Honorable Baru, Honorable Sako, Honorable Maisera Aziza,